Okusinziira ku muwaabi wa gavumenti John Keko, wakati wa August 2023 ne February 2024, Ibrahim Musana eyayita Pressure 24/7 yeeyambisa emikutu gye mugattabantu okuvuma n'okuvvuula abakulembeze ab'enjawulo okuli Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi II, President Yoweri Kaguta Museveni, Sipiika wa Paalamenti Anita Among wamu ne Minisita wa Teknologiya Joyce Nabosa Ssebuggwaawo. Oluvannyuma lw'Obwakabaka okwekubira enduulu, ono yakwatibwa poliisi era olwaleero alabiseeko mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako ku Buganda Road. Kkooti Musana emusomedde emisango 8 omuli okusaasaanya obubaka obukuma omuliro mu bantu n'okusaasaanya obubaka obutali bwa mazima, ekintu ekimenya etteeka erifuga enkozesa y'ebyuma bikalimagezi kiyite Computer Misuse Act. Mu kwewozaako, Musana asoose n'ategeeza omulamuzi w'eddaala erisooka Ronald Kayizzi nga ye bw'abadde tamanyi nti byakola bimenya amateeka. Ono era ategeezezza omulamuzi nti ye atawaanyizibwa endwadde z'obwongo era nga ne gye buvuddeko yatwalibwako mu ddwaliro e Butabika okufuna obujjanjabi. Musana era talemye okutegeeza kkooti nti okuva bwe yavvoola Ssaabasajja abadde atawaanyizibwa empewo za Buganda ezimulagira okuddaabiriza amasiro, kyokka nga ye talina nsimbi kukola mulimu guno. Ono era alumiriza nti amaze emyaka 2 ng'awandiikira Obwakabaka bwa Buganda okubutegeeza nga bw'ali ow'olulyo olulangira naye nga tafuna kuddibwamu kwonna. So I decided to just, I'm only human, I lost contact with everything, but I didn't mean to malice or to degrade him because I highly respect this kingdom since I'm a prince. Bw'atyo ono asabye kkooti emusonyiwe era n'alayira nga bw'ataliddamu kuwalampa mukulembeze yenna. Musana asuubiza n'okusangula obubaka bwonna bw'abadde asaasaanya ku mikutu gye naddala ogwa TikTok. I'm not a violent young man, neither do I have evil intentions towards the current government or the presiding government. I respect each and everybody in their authority, and I promise to delete all the publications and stop with immediate effect. Ono afundiikidde emisango gyonna egimusomeddwa agyegaanye era n'asaba kkooti emuyimbule ku kakalu kaayo. Kyokka okusaba kwe omulamuzi Kayizzi akugobye ng'agamba nti baleese okumweyimirira tebabadde na biwandiiko biboogerako era bw'atyo n'amusindika ku alimanda e Luzira okutuusa nga 7 omwezi ogujja. You don't have an identity card? What? So one of them is not ready, Mr. Musana? You have seen that? Until the 7th of March 2024. When you reappear in this court, formation of your case. Court is adjourned.